Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nedda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongero bebaza mwebale genda mu maaso n'okubira nti mutugoberera. Njagala okutegeeza atulaba tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube kale gwe wenna webale genda mu maaso n'okubira nti otugoberera ku mukutu guno nebaza mwenna bagenda mu maaso n'okubira nti mutuweereza message saako n'okubira nti obubaka mu tusindikira n'okulaba bye tulaba oba bye tuteekawo ne mbiraba naffe ne tuddamu amaanyi twongera mu maaso n'okugenda okubeera nti tubaweereza. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema kale subscribinga olikinge ate n'abantu be tugenda mu maaso n'okubeera nti tubabawa ate nabo mwongere mu maaso n'okubeera nti mubanyumirwa olw'emboozi ze tugenda mu maaso n'okubeera nti tubawa. Olunaku olwaleero nzizeeko eno sayidi z'emukono. Mukono nina omukulu gwentudde naye wano olunaku olwaleero. Omusajja ono alina ebizibu yasibibwa n'atugulunyizibwa mu kkomera olw'ensonga ez'ebyobufuzi birondo nga byekuusa ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine pulezidenti w'ekibiina kya NUP be bano nno kubamu ku bantu abaakwatibwa ne batulwa naye agala tunyonnyolamu baamukwata batya baamutulugunyizaawa kiki kye baamukosa yeetaaga ssente mmeka okujjanjabibwa n'ebintu ebirala bingi bye tugenda mu maaso n'okubeera nti tunyumya olunaku olwaleero. Omukulu Sebo. Nsanyusa okulaba ku mukutu guno ogwa Standard. Weewaawo Sebo. Nange nsanyusa okulaba. Muntu yandiyagadde okumanya ani gwendeese waawa. Basebo ne bannyabo. Nze Ssempijja Robert. Mbabuuzaako era mbeebaza n'emirimu gye mukola okutwaliza awamu. Ssempijja Robert asangibwa Mukono gy'awangaalira obudde buno era nga gye bamusanze okuba nga bamuggyako interview eno. Kiki kati muntu yandiyagadde okumanya buzibu ki nga wadde obeera Mukono naye mirimu ki gy'otera okukola ejjala gye gikubeezaawo? Ssempijja Robert wali otakyalina mulimu gw'asobola kukola olw'obuvune obuli ku mulimu gwe olw'obuvune obuli ku mubiri gwe takyalina kyasobola kukola yadde n'ekimu. Anagezaako okulaba nga nsobola okulaba nga ntetenkanya naye omubiri ne gugaana olw'akapiira kano akandimu kabeera kankosa mbeera simaakinga mu bantu mbeera mu bulumi so nasalawo okubeera ewaka naye nga sirina kye nsobola kukola kubanga n'abaana bennyini tebasoma era nabo weebali wano ewaka olw'embeera gye mpitamu. Timbeera ki gy'oyitamu? Embeera eno ogifuna otya? Embeera eno mwaka gwali gwa 2020 wemba serabidde gwali mwezi nga gwa 11. Embeera eno baakwata omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuteeka mu kkomera. Eggwanga lyonna mujjukira nti lyekalakaasa nange nali omu ku abo abaalina obulumi ekiseera ekyo nenvaayo n'okwekalakaasa. Okwekalakaasa bwe baakwata omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamusiba eggwanga lyonna mu kaseera baamusibira ki? Yali avaawo yali alagawa? Sooka otujjukizeemukko. Siyinza kujjukira nnyo naye kye nzijjukira nti baamusibira Luwuka oba Luwuka disitulikiti. Ebiseera biyise saafuna nnyo obudde bubifolowinga naye kye nzijjukira nti baamusiba era bwe baamusiba abantu ne babanja omukulembeze waabwe mu bitundu eby'enjawulo. So naffe twali tusinziira mu Kyankwanzi. Nze omu Kyankwanzi wali ogenze kukolayo ki? Kyankwanzi gye banzaala. Bakuzaala Kyankwanzi? Just gye baziika bajjajja
ne muzeeyi wange gye baamuziika eyo. Kati nali ngenzeeyo olw'ofollowinga ebintu bya muzeeyi wange kuba yafa nga siriiyo, nategeera butegeezi oluvannyuma. Kati nze omu eyajjayo eddoboozi lyange okulaga obutali bumativu ku nsonga eyo, era nze omu eyakunga abaana okusobola okuteekawo embeera. Ekyakwanze ekyankwanze ne twekalakaasa ne biraganga ebiwedde, naye wakati nga tuli mu kwekalakaasa walabikawo ebintu ebyenjawulo. Ngamba mu kwekalakaasa wano mwakuma bipiira, mwaziba kkubo, mwakola? Twaziba kkubo obutakkiriza mulala kutambula n'abantu b'ebigere bonna okusinziira nga we byali mu ggwanga lyonna, kubanga ebyalo ebyali bituliraanye wonna kyali kifaanagana era nga kye kimu. Naye wakati awo nga tuli mu kukuma ebipiira walabikawo omwami chairman LC2 yajja ng'ayagala okuzikiza omuliro ogwo, ne tufuna okusika omuguwa naye ne tumulemesa ne tunyoolegana n'ebintu ebirala. Ate ku kyalo okwo kwaliko omwami eyali afiiriddwa maama we, naye ng'ate yayamba ku mubaka eyali aliko ebiseera ebyo bamuyitanga Joel Sebikaali. Ate nga we NRM kati omulambo gwa nnyina baali balina okuba nga baguleeta, ate kati bagenda okujja basanga ffe tutaddewo ki embeera. Kati abantu bonna ne bavumirira ekikolwa ekyali kigenda mu maaso kuba tekyali kirungi, naye ate n'abantu baali balaga obutali bumativu abamu abaakirimu. Kakati nafuna okunenyezebwa eri abantu ab'enjawulo, okubuulirirwa, okuwabulwa. Munda munze ne mpulira nga nekkakkanya, naye oluvannyuma kye saamanya nti ensonga zaali ziranze nga zigenze mu maaso. Kati wano abantu bakubuulirira awo ng'omuliro omaze ogujjawo, omaze kuwedde oba? Oluvannyuma twabijjawo nga twematizza ffe, tumaliriza okukola kye twagala, ne tuggyawo omuliro. Then abantu ab'enjawulo ne batuuka mu bulamu bwange nga baŋŋamba kye wakoze si kirungi, era omuntu gw'olwanirira tomumanyi namumanya, bajja kukusiba, oluusi ofiire ne mu kkomera, abaana bo ne famire yo baleke nga babonaabona. Ekyamazima nasooka ne ngula ebirowoozo byabwe era ne mbeetondera ku mbeera yakola ki eyaliwo. Kati oluvannyuma lwa byonna ebyo nga biwedde, namanya nti biwedde era babivuddeko. Ate natandika okunoonyezebwa, nga noonyezebwa Diso ow'ekitundu, nga Diso annoonya ne ntandika okwekweka nga mpona buwonyi naye olaba kisusse nnyo, ne nziruka ne nva ku kyalo ekyo ne ŋŋenda awantu awalala. Era ku kyalo ekyo ng'odda ku kyalo ekiddako? Mu disitulikiti y'Emityana nava mu ya Kyankwanzi ne ŋŋenda mu y'Emityana, nga weesudde okumala akabanga, nga weesudde akabanga. Naye mba ndi eyo nga naakamalayo ebbanga ttono nnyo. Saamanya nti babadde nga bantrackinga okumala akabanga. Kati we bajja bankwatira eyo. Nga bakukwata batya? Bakusanga mu nnyumba, bakusanga mu kifo? Kati omuntu omu yankubira essimu nga atuuse ku kitundu kwe nali, nga ayina omulimu gw'ayagala okumpa, kuba nali ntandise okuyiriba ne booda booda, ng'alina omulimu gw'ayagala okumpa nga ndaga nti ali ku stage. Then bwe navaayo ne ntuuka ku stage we yali, olwedde baali bali kundaba. Oluvannyuma lwa byonna ne bankwata. Bakukwata mu ngeri etya? Kati omusajja yajja n'alyoka ŋŋamba mbeeko we mutwala nga tannaba kunkwata. Kati n'atuula ku ppiki
mba ngenda kusimbula bwenti omulala ng'agiri mu maaso ono w'emabega n'ankwata bw'ati ne banteeka mu mmotoka yaabwe ne bantwala. Kati pikipiki teyali yange. Mukadde awo tewaliwo sikafo okusika omugulu nti temuntwala nali siri nnyo wansasagge mu nsonga ezo nali nnina okutya nga ntya abantu abafanaganako bwe batyo naye we baali bantwala mu mmotoka we mmanyira omusango gwe nakola kubanga bagenda bankubaakuba bagenda bantulugunya mu mmotoka naye nga si kyamaanyi ne bantwala paka ku poliisi y'Ekiboga. Kati mu mmotoka eno tewasangamu emmundu z'otalabangako? Mwalimu naye temwalimu nnene. Abaalimu baalina bubundubundu bupisto obutonotono baali basajja bana. Bakuteeka mu mmotoka ki? Mwali mu mmotoka ki gye mwagenderamu? Teyali drone. Yali eri mu kikanga kya Nnungwa naye nga wano mu mmotoka tebaagenda nga bakusambasamba? Baali tebalina we bansambira naye okunkuba baagenda bankuba. Emmotoka waali wafundafunda. Naye nagenda nga banyegabanya empyawo mpitirivu naye nga tebalaga nnyo bo kye banvunaana just bazze kunkwata. Kati we bantuusa ku poliisi y'Ekiboga namalayo ennaku 2 ne banzijjayo okukola statement. Ne bansomera emisango egy'okwekalakaasa. Kati kye nawuliramu ekyandaga nti kirabika waliwo omuntu omu eyakiwombamu omutwe. Chairman oli gwe baayagala okukuba abaana. Nawuliramu statement twali twagala kumutta. Nali njagala kumutta. Gye nawuliramu yalimu ng'eggumba. Ne banteekako emisango okukuma abantu, okukuma omuliro mu bantu n'okwagala okugezaako okutta chairman. Ekyo kyandaga nti alabika ye yateekamu amaanyi. Ate kati abantu beeyo basajja bankwe nnyo. Basajja b'NRM asobola okuliira munda n'osigala nga gwe tomanyi kigenze mu maaso. Kati olwo mwayagala omutta? Twayagala omutta. Naye mu bonna be baali bavunaana nagenda okulaba mu kkomera nga ndimu atya omu. Abasirikale bagamba mwekalakaasa nga gwakulidde okwekalakaasa ne mukuma omuliro mu bantu ne muziba ekkubo ne mutiisatiisa ne mwagala n'okutta chairman. Nga boogera nti tuli bangi. Ne ndowooza nti osanga nze nsembyeyo okukwatibwa. Naye ssebo kyagenda omaliriza nga nze ekirimu bwantya bw'omu. Jjukira mu kwekalakaasa n'abaana ba chairman baalimu n'abaana b'abatuuze abalala baalimu naye mu kuba mu kkomera ntuuka mu kkomera nga ndaba ndiyo bw'omu n'endowooza oba bo baabatutte edda ku prison. Naye bwe nkola statement nze neegaana emisango gyonna mbalaga nti siina kyenkola kyemmanyi naye nga baleeta abajulizi abandaba kubanga nali mmanyi twali bangi nze munda yange nga mmanyi nti abajulizi tebagenda kwogera nze katugenda kibaamu bangi. Kati bwe twatuuka mu kkooti era nga basoma erinnya lyange era mu kaguli nga mbeeramu ntya nga mbeeramu omu. Kati eri gye naddiza emisango oba gye twakolera obuvuyo bwonna okwekalakaasa tewali yamanya nti ndi mu kkomera. Naye kye namanya nti ono ssentebe engeri gye baamwogerako nga twagala okumutta kyemmanyi ye yakola ekisoboka okulaba nga ndi luddawa nga ndi mu kkomera kubanga baatabuka ne mutabani we omukulu awo wennyini ku gurawundi kuba naye ye yali omu anoonya obucupa n'ebipiira era n'akwata omuggo n'agukuba mutabani we. Kati bwagumukuba abalenzi ne bamwataakinga. Kati kye ndowooza engeri gye bamwogerako wano nga naye ayina kye yakola ku nsonga eyo.
ate nga nsuubira ntateekwa okubanga ye yakola kusobola okubanga ndi mu kkomera. Kati bwe ntuuka mu kkooti ne banteeka mu kaguli ng'era nkalimu bw'omu. Kati olwo nga banno nga tosobola kugamba nti bannange saali bw'omu. Kati nze neegaana jjukira mu kusooka neegaana. Kati nenzijja nga ndowooza abalala bo bansookayo baabakwata. Naye ngenda olaba ate nga nkirimu ntya bw'omu. Jjukira neegaanye mu fayiro y'okupoliisi neegaanye. Kati ate wano nga siyinza kuddamu n'enkikkiriza. Ate munaye saali nzekka twali bangi. Oba onfuna bulungi. Kati bannyimiriza mu kaguli ka kkooti bansomera omusango. Bwe bansomera omusango baŋŋamba nti omusango gwe ndiko gwa Naggomola. Sikkirizibwa kweyogerako omusango munene. Era seyogerako kigambo yadde n'ekimu. Ne baŋŋamba nina okugenda ku prison paka kkooti enkulu bw'erituula nkoleki nkomewo. Ne bansindika ku prison okumala wiiki 3 n'ennaku 5. Prison y'Ekiboga. Nembeera ku prison okumala wiiki 3 n'ennaku 5. Ne bankomyawo. Olunaku lwe nakomawo lwali Lwakusatu. Bantwala mu kkooti enkulu. Bwe ntuula mu kkooti enkulu era mu kaguli nakalimu bw'omu. Ne bansomera emisango gyange egyali ginvunaanwa era emisango n'enjeegaana. Ne baŋŋamba nti kkooti ewandiise nti emisango ogyegaanye. Emisango bwe nagyegaana ne baddamu ne bampa wiiki 3 n'ennaku 5 kwa limanda. Nkomewo. Kati wakati awo tuba tuli mu kkomera. Ne walabikawo looya eyali nti looya wange gavumenti gwekuwadde. Looya najja naŋŋamba nze looyawo akuwolereza ku musango guno. Naye njagala ombuulira amazima agasembayo nfune engeri gye ŋŋenda okukutaasa ove mu kkomera. Kakati ne mugamba looya ekyamazima kiri nti omusango guno sigumanyi. Sirina yane n'ekimu kye ngumanyiiko wabula byonna ndaba birabe ne gye bankwatidde si gye naddiza omusango. Abaserikale babadde boogera nga balaga twali bangi naye ndaba nkirimu bw'omu. Ne ndyoka mugamba abeeko omuntu gwampitira bamuyita Ssemateeka Godfrey. Yali ali kansala ebiseera ebyo. Nga ali kansala w'ekyalo. Nga kansala nga wa NRM nga Nuupu. Yali wa NRM. Naye nga yali amanyi ne taata wange. Taata wange yawangalira ku kyalo ekyo. Yakulira ku kyalo ekyo, yatusalira ku kyalo ekyo. Naye ffe maama waffe oyo gw'olabye yali yanobayo mu 9 ndowooza mu 3. N'amulekayo. Kati taata oyo yatuuka mu 2005 n'afa naye nga ku kyalo kwawangalireko ebbanga ddene. Kati oyo kansala Godfrey twali tweddira omuziro gumu nga baali ba mukwano ne taata. Kati ye yalinga taata. Kubanze sina taata muto yadde n'omu gwe namanya okujjako taata wange ate naye saamulaba. Nanyina okuddayo olwodde nga yamala dda okufa. Kati Ssemateeka Godfrey ŋŋamba oyo omwami wa gavumenti yali azze okumpolereza agenda amunnoonyeze teyasobola. Kakati mba nakamala wiiki 2 ne baleeta ekipapula. Ekipapula balina engeri gye bakiyitamu awo. Ekipapula ekyo bwe bakikuwa mu kkomera bwe bakikuwa babeera baagala kukugabanyaamu okujja mu kitundu ky'olimu bakutwale ku prison endala. Kati we baakimpa waayitawo ennaku ndowooza nga 4 emmotoka. Wakikuwa n'okisomamu oba wasayininga? Saasayininga. Kyo kijja olwedde nga kitegeke. Kijja olwedde kiriko amannya go kitegeke n'omusango gwo okukuvunaanwa nga kyo kitegeke just kiba kikuwa buwi. N'obeera nakyo. Kati nga wakayita ennaku nga 4 basi yajja ng'eva Luzira ng'erina bezze okutikkula wano
baleke then ate ejjewo abalala yali erese ababulayo emyezi 2 okubata naye nga bamazeyo ebbanga ddene naye nga mu bitundu ebyo baliraanye ebitundu by'ekiboga ate nga yina bezza okupiikinga wano ekiboga wano bongereyo kaakati bwe bampa ekipapula abasibe bannange ne batandika okunnakuwalira ne baŋŋamba owedde ekyo ekipapula buli gwe bakiwa n'agenda e Masindi ekitone ennyo emyaka egi 5 okukomawo mu kkooti bakuwa ekipapula ekyo nga bakuterese paka lwe bali kulowooza ate wootaba na bantu bo bakugoberera kitegeeza osobola okumalayo emyaka 10 kubanga nasangayo abaali baakava e Masindi nga bakomyewo baali batta omuntu then nga bakomyewo nga baagala kukkiriza musango baali bagwegaana kati ne bakomawo mbu nga baagala okukkiriza omusango we bato we bagamba ne babazza ekiboga gye baddiza omusango naye nga baali bakamalayo emyaka 3 eri kati we abo ne baŋŋamba nti buli alina ekipapula ekyo abamu bali ku myaka 10 bali eyo bekyawadde babayitanga kukomawo nempulira okweraliikirira laba bbaasi bwe yajja ne batandika osoma amannya kiro 6 n'eryange nga mweriri neŋŋamba kaweddemu olwo lunaku baayera ekkomera lyonna ne balekamu ndowooza abasibe nga 10 n'obutawera ne batutwala paka Masindi mu prison lyekkomera eddene eryo ne tubeera eyo kale yo waali walungimukko okusinga wano waali walungimukko olw'embeera wayonjo weebaka bulungi tooyi ziri omwo munda musamba ku mupiira wabweru ku kati yo osobola okukola nokolera omugagga n'akuwa akapiisi ka sabbuuni kati oyo sabbuuni akapiisipiisi bw'ogenda obusoloza busobola ovaamu ekintu osobola okulya obulungi naye nayo nga sabbuuni ono ne bamubawa oba wammwe abeera waabwe baamugula abeera waabwe ezo eziringa ssente ezikola mu kkomera era obukuŋŋanya n'obutwala ku kantiini osobolera ddala okufunamu ky'obeera weetaaga kati ye embeera teyali mbi naye nali naakamalayo ebbanga lya myaka 3 nga ndi eyo kati mu kkomera tewali yajja okulambulako saafuna yadde n'omu era ne mukadde wange oyo mukadde wange maama teyamanya bya kkomera lyange yabimanya ku ssaawa esembayo nga nkomyewo olutu ey'okubiri ate mu kkomera ekiboga ngeri maama gye yali ng'abeera eno ate nga mbeera eri kati omukyala nali namulekayo ku kyalo nze nga mpaŋŋanguse nga nziruse kati bwe bankwata n'essimu yange simanye na butya bwe yakola ki bwe yabula jjukira ku kyalo kiri nali mupya kwe nalindi nga tewali asobola kufolowinga na kumanya wa gye wakola ki gye wava era abasinga kyemmanyi balowooza nti ndabika navayo nga nzibye kwe kujja nga bannoonya kati mbeera ku prison abantu bokka abaamanya be nasanga mu kkomera ab'okukyala abamu nga basibe naye ate nabo baali ku misango minene baali ku misango minene omu yasaddaaka muntu kweganga emisango gyabwe nagyo nga nagyo miziggomola bonna basangayo era twatambula nabo baali 3 naye nga twemanyi be bantu be nasinga okugumirako kale nga twemanyi ate Mukama n'ayamba ne batuteeka wamu kale mu kusooka nali ntidde naye ate bajjanga nga baŋŋumya naye nga bambalira
nti omusango gwange we guba gunsinze kitone nnyo ngenda kusibwa emyaka 2 naye ate ebbe egyabwe nga beegomba n'okuba nga be bali ku fayiro yange kubanga baŋŋamba nti nemba ku musango gwo nyinza n'okutumya enkoko kitegeeza nga balaga nti ekyange kyangu ate ku kyabwe ekyabwe kyandibadde kigazi nnyo nga kigenda kugwera mu myaka nga 5 okubasiba kati abo nabagumirako nnyo era bannyamba okutambuza obusibe kati mu myaka 3 saamanya kikyabaawo Katonda wannyambira laba erinnya lyange we likomawo ku bantu be bayita mu kooti naye abasibe baŋŋambanga nti naye olabika omuntu akugoberera munene agoba ku musango gwo ne baŋŋamba tekisoboka gwakyawunya n'amatooke otandika otya okuba nga otuleseewo wano watusangawo otulese kisoboka kitya kyamazima nange nenekkiririzamu nti kirabika waliwo omuntu anfolowinga bwe ntyo nga bwe ndowooza kati ne ndowooza mu taata wange maama gwe yafumbira kubanga mujaasi naye nga neebuuza yandibadde yakimanya atya kubanga omukazi tamanyi wajje nali nalaga tamanyi na wajje ndi tugeze nti kati bandibadde bamanya batya wajje ndi naye ne ŋŋamba osanga waliwo omuntu omu yayingira mu nsonga zange kati ne bampita mu kooti kati nga balina okunkwata bankomyewo era ku pulizoni ey'Ekiboga kwe naviira kati eyo luutu eyo gye bankomezaawo eyo nasanga abasibe nga bapye bonna batebandabangako kati jjukira bw'obeera waakayingira mu pulizoni bw'oti awezatuuka ssaawa 2 ez'ekiro ne bakuba ekisenge emirundi 3 waliwo omupya ayingidde baga waliwo omupya tuzinze twagala yeeyogereko yaani batandika okumbuuza ebibuuzo gwani wazza musango ki ne ngubagamba nti wakola ki ssebo jjukira omusajja ono Robert Kyagulanyi baali tebamumanyi nnyo abantu abasinga obungi kaŋŋambe yali ajjabuzi mu matu gaabwe nga ajjabuzi tannaba kumanyikwa nnyo kati jjukira ebyalo byeyo ng'ate omusajja Museveni yabiwamba nnyo kati nga n'abavubuka bangi nnyo nga bawagira NRM kati njogera omusango ogwantwaza mu kkomera ne guba musango ne baŋŋamba kati ofudde wali okola ki sebo weekalakaasa nga basoba nate bagambe nga be baŋŋamba kati omusajja bamuyitanga poliisi ayimiridde mu maaso gange ambuuza bwangatta bwati akuba nno ebya siriyasi bwangatta naye ndabanga ebintu biri siriyasi kati obuzibu bwava mu mateeka newankubadde nga nali nagasomako n'ebbanga lye nali mmaze nga sigasoma nali sikyagajjukira amateeka 30 ge bakusomesa etteeka erisooka tokkiriza kutoloka mu pulizoni yonna gy'obeera olimu amateeka 30 buli kitundu kirina amateeka gaakyo naye kati nagayiga buno obudde nsobola okwogera gonna nengamalayo 90 naye luli nali sikola ki tobimanyi kati bwe gannema ne balyoka bansalira empiso 500 empiso bo baziyita mpiso kati empiso ezo bakukwasanga ku bugere bwe bati olaba nga bwe neegolodde bwenti ne balondayo ekivubuka eky'amaanyi ne kijja wano ku mugongo gwo wano nga kikwata engalo zino 2 n'amaanyi gaazo ne kikuba ng'oluusi oyita nako n'ogwa n'okugwa empiso 5 naye nga buli lunaku bankuba 10 natuuka mu mugongo ne gufuuka nagwa bbulaaka ne ntandika okuvaamu spams nga mba ntudde n'enkulukuta
amazzi agakola omwana egampitamu. Kati ekiseera kyatuuka ne ntandika okufuka omusaayi. Naye nga sinaba genda mu kkooti. Wano mu kaseera ako nga batandika okukuba nga tosobola kwerwanako. Wali weerwanirako nti oba ogenda kufa. Bali bangi. Kati gwe oli atya? Ng'olwokubagamba nti bannange ono nkomye obukomi nze nabasookamu. Onnyonnyola naye baba tebabitegeera. Baba omusibe talina mukwano. Ekisooka bagamba toba na ddembe lyo wali. Toyina kwogera kikunyigiriza. Bo be balina okunyigiriza nalyo tteeka. Omusibe taba na ddembe lye wano. Eddembe lyo libeera bweru gye wakola ki? Gye wava. N'ensi gy'olimu. N'ensi gy'olimu. Toli mu nsi ya Uganda. Kubanga bakugamba omukulembeze afuga ekkomera eryo mw'oli. Si ye Pulezidenti Museveni. Liba lirina obukulembeze bwalyo n'amateeka agafuga ekkomera si ge gafuga eggwanga. Oba mu nsi ndala nnyo, nali simanya mu Libya, bagiyita Libya simanya Polipoli. Ekkomera mwe nnali, woodi mwe nnali. Ng'amateeka malala togawulirangako, ganjawulo nnyo, towulirangako boyera. Wano ewaffe woba ogenda mu ttooyi, toba na tteeka likutwala mu ttooyi okuggyako ng'olina akadomola n'amazzi ne toilet paper ate nga si byakukaka. Naye eri tokkirizibwa yingira mu ttooyi nga toyambadde engatto. Tokkirizibwa yingira mu ttooyi nga teri mazzi gamala. Buli tteeka ly'omenya lirina embooko zaalyo. Tokkirizibwa kugenda mu ttooyi nga tomaze kusaba. Basaba okuba essimu bw'okola bw'oti oba okuba ssimu bw'oti. Oba okuba ssimu okubira RP oyo ali ku ttooyi. Babeera bagiyita kyo mu lulimi lw'ekkomera. Kati omukubira bw'oti. Kati n'akulaga n'omuwanikira. Kati bw'omuwanikira bw'oti oba omutegeeza ogenda kufuka. Kati bw'omugamba bw'oti oba ogenda kukola popo bw'omuwanikira bw'oti. Kati ate asobola okukugamba lindako waliyo abakyakola ki? Abakyaliyo. Nagamba oli namba 4 oba 3. Kati ng'olina okulinda. Era we baggwayo abali ku layini naye nga akukubira essimu ng'akugamba kola ki? Genda. Kati oba waakavaayo ng'ayingira. Asooka kulaba oba oyambadde engatto. Asooka gendayo okukebera mu katuli oba obadde n'amazzi agamala. Bw'oba tobadde na mazzi ezo ziba embooko 5. Buli musango gw'ozza wali ze kibooko kye zembooko z'ekkomera. Kati awo nga tuvuddewo waliwo ekifo nga temugenda mu maaso ne muwawaabira ne mwekubira endulu mu ba OC abatwala incharge w'ekkomera. Oyinza bajjawa ate abasirikale ababeera omusirikale ekisooka eyo odi gye tubeeramu ebeeramu abasibe abazibe